Victoria School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 155 Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Big Brother Uganda, Flex Media official. Genda yo o subscribing just tuze kumenya amenyamuko ku nsonga obolyawo ennaku zino ezibaddewo kitalo nnyo kitalo ddala eky'omuyimbi waffe Evelyn Lagu yatuvudde ku maaso wiki yennyini naye nga kyolina okumanya nti obulamu bwe buti butambuliramu. Evelyn Lagu alwanye n'obulwadde ebbanga ddene nnyo naye tuzze olwaleero tugenda kwogerako ku nsonga za Evelyn Lagu mukulike Eyaba agenze okuzika e Kalungu ababadde bujuuko okuvira ddala mwenna ababaddewo okusaidia Evelyn Lagu mwe bali nnyo bali ddala nine flexible. Yep. Kyekiriwo ndi bulungi nnyo tusaasirako nnyo ab'enganda abako n'ab'emikwano n'abantu Evelyn Lagu bwe yafudde ng'abakolemedde naddala bamubba ssente ze abavubuka ababase waliyo oyogera ku gundi waliyo ugandi gwe tomwogerako Vegas ali musirwa twogera ku bantu teyamubba ssente ali mwami we ngenda kuwa story eya Vegas Mukama Katonda Evelyn yafudde kitalo nnyo kibi nnyo Evelyn by the way Evelyn oyo Evelyn yali kyaliwa nnyo Evelyn abadde mukwano gwa buli muntu mwina mujjako interview emirundi ng'esatu era bwogera ku Big Brother kuno kuliko interview za Evelyn nga tuli naye wano ng'ali ezzana ne wali namusangako mu ddwaliro neeno katate twali tukoze endala esembayo nga tulina genda bujuuko naye Mukama Katonda n'amujjulula naye njagala okusooka okwebaza mulimu abantu abakoze ebintu eby'enjawulo asookera ddala ye mwana we omwana omulenzi yamubeereddewo nnyo omwana n'oyo yatuuse ekiseera nga takyali mwana we naye nga asalinga brother we kubanga yabadde ng'amunaaza yabadde ng'amukyusa yabadde ng'amwambaza okitegeera so tekitera nnyo okusangika ebiseera ebisinga bazadde baffe batugambanga nti omwana omuwala aserana nnyina naye kati ebintu byakyuseemu kati omulenzi kati ate yabeereddewo nnyo maama we okusinga ate n'abawala we like kyebandikoze naye nkolimira nnyo sigenda batula mannya naye bajja kwetegeera beetereeze abantu abo baaleetera Evelyn Lagu okuba nti kati yafudde manyi Evelyn oyo yali mulamu kisotegeeza yali mulamu ng'atambula bulungi nga yeetambuza twali kapeeka eyo story yonna olunaku lwetandika twali kapeeka eyo kanjikuzumiza yonna nga we yatandika fena twagala nnyo okubeera obulungi twagala nnyo okubeera mu mukwano twagala nnyo okutwagala twagala nnyo okwagalibwa okitegera naye along the way ebintu bikyukamu okitegera so Evelyn yatuuka ng'abeera mulaavu ng'afuna omuntu ng'amwagala nga beeyagala okitegeera nga beeyagala bulungi nnyo oyogera kwaniko n'omusudani omusudani ye yali husband and wife baali happily married baali babeera bonna yensonga lwaki nti n'amaka yagamulekera g'ekitende okitegeera amaka g'ekitende mwami Tone Lagu yali agamukwasiza mugamba you know what Evelyn I love you so much naye nkuwadde kubanga omwami oyo yali afunye obuzibu bwesagala kwatula wano ku mpewo yali alwadde okitegeera kati wakati mu kulwala bino byenjogera Evelyn yabiŋŋamba twali aba babiri twali awukalerwa waliwo TV bali bagiyita oba ekyaliwona kati nga bagiyita HTV so yali azze mukolako interview nesoka ntwogeramuko life awe etambula I think it was 2015 Lumbe serabidde 2015 or 2014 awo ntunyumiramuko emboozi yali yassa wange yaddakika nga 3 tuwayamuko nambuya nangamba you know manyi omusajja twayawukanye naye ennyumba y'ekitende yagikoze ki yamuwa empapula byonna yabimuwa lwaki abaleetabeerayo anti kati ye story gye ngenda okubuulira obuzibu bonna bwakola ki kwe bwava so omusajja gwe bayita omumadi Tone Lagu bamadi babeera be Somalia be Sudan okitegeera so yali mu Sudan abamadi okitegeera kubanga abasudani balina mu gundi zaabwe nnyingi nga lwabene waffe mu Buganda tulinamu abasoga tulinamu abatola abalanga abaki kati n'abasudani balinamu ababeeyo waggulu mu mbirizi okitegeera so omwami Tone Lagu yali Evelyn Lagu yamuta
Okitegera n'ennyumba nga yagimwa buli kimu na kimu naye namugamba byonna mbikuwadde naye erinnya likole ki erinnya lireke kubanze tekigenda kukola kukolera nga tetwawukanye ate ng'okyakosa erinnya lyange okyayita Evelyn Lagu. Okitegeera so mu mbeera eyo Evelyn n'alwana nnyo okulaba nga afuna erinnya erifiitinga kubanga Lagu lyali likutte mu bantu okitegeera nekigaana nagamba kalibeerewo nga wendeeta eripya erya love naye nga kubanga okwetuuma erya love even abadde ne genuine love wabanga takwagala batakwagala naye nga waba akwagala ate aba akwagala nnyo munnange Evelyn ng'afuna guy we South Africa eyo bamuyita Elvis Elvis oyo ng'alimba omukyala oyo nkwagala nnyo biki bannange gwe omukyala bujjo gwe nninda nkwagala nnyo mukwano biki ng'amuteeka mu laavu bino bya international love nga obimanyi dating online eyo kusanze mu group za WhatsApp biki okitegeera batandika okweyagala nga beesuuta ku status biki naye ng'omusajja tamulabangako okija muna Uganda nenga South Africa bana Uganda abadde nnyo South Africa bayita abasangoma omulembe gwa Ivan Semwanga awo idicheyune Kasha de Banka group eyo okitegeera so gayo naye yali mweyo mane rich ganga yawo bagayi zaabo okitegeera nga gayi alamika bulungi nnyo ayina ekirevu kyonna okitegeera so mwenga alimba Evelyn Lagu nkwagala nnyo biki Mwenga akera ku machaze nga Ivan njogera naye ku simu nga era twogera ku WhatsApp ngamba sula nafunye omusajja gwe njagala omusajja gwe wekyo kyange bujjo gwe nkola ki gwe noonya konza fine kirungi ngera mumperezaako ku status nga mulaba mu inbox nga mulaba mune gayi waitawo ndozo mwezi gumu nga gayi agamba Evelyn Lagu nine mmotoka gye nagudde mmotoka ali yakawundo nga zakatandika okujjaawo 2015 2016 awo zitanso nga mugamba Eva simu video call nga mugamba nagudde mmotoka ali yakawundo naye byonna namaze obikolako nenjagala nfune $8,000 $8,000 zino ngenda kukola ki ayina ng'ejja mulimbalimbaawo era tetwagala musalira musango nafuna $8,000 kali $8,000 kino obanga azimpoye kuba kati tuli mukyala na mwami so when nzije Uganda ngenda kola kinga sene zikuddiza kubanga njala kusalisa ticket ojene ne South Africa in Cape Town okolichi oyimbe kubanga by then evening yali ayimba nnyo akakoba enyimba ze akubye ngukuwadde akubye I love you akubye akalulu akubye mbulira nawe mbulira enyimba nga 5 nga Evelyn wa amaanyi okitegera muna Evelyn nga achamuka nga mukubire simu amwa Eva nayo okuchamuka okwo angamba omusajja ngambe muweza $8,000 naye yangulidde ngane empapulazi muweereza kuki WhatsApp zino zonna nga sade manyaga Evelyn Lagu Evelyn nakabira okitegere mmotoka ali yakawundo munnange Evelyn agamba nga sina sente nakubira kawo mikwano gyawo bafaida ndawusawo bani ba Mariam ndagire ba Mariam mulinde amuwe kinana nenga nabo tebalina sente nenga abinyo bagamba sente wajazitwala okitegera nga bote balina sente mwe Evelyn agamba ngamba maisula manche ngendo kola inyuma ngenda gitunda ekitende musajja gyamuwa maka ngenda gatunda yayina empapula byonna nga wenkugambye nti byonna yali abiyina amaka ngenda gatunda nemugamba Eva totunda maka bannaye mwanyiraza maka togatunda nemwana omusajja ono ddala okakasa byaliko bituufu nangamba omusajja njagala buli kimu anjagala okitegeera munnange mbandi awo nga Eva angamba sula nze ennyumba ngitunze naye ekitende omanyiwo bulungi nnyo ennyumba yagitunda $1,010,000 ennyumba eri yali ebalirwa $3,500,000 babina okusoza ku bunene bwayo kubanga yali ku 10,700 ekitende omanyi okubeera ku nyumba ngeri ku 10 ne ku 17 yali wanene nnyo ngeri festival nnyo eri mu kikomera bunyo nga maka g'amaanyi mune evening apa kukaawo bino betogere tumusalira musango nejja subyogera abo bafunemu ekyokuyiga ne international love eno oba oli awo abantu bafunemu ekyokuyiga kyensonga kinti ulai tuli bakakamu olwa sister waffe yatuvudde ku maaso so tulina okuyigira ku nsobi oba oli awo abamu ne biwala okuzikola mune Eva mbandi awo ngamba sulanze ennyumba nagitunze $1,10,000 maliridde ngenda mu $8,000 okitegera aizo yayita mulabanga nga tebeerabangako bali ku video call ne TikTok tenajja
ne zino ze videos ziboti nga tezinaba kujja nga bekubira ku zino bazita batya zino zi messenger video call messenger Facebook bichi okitegeera nga bekubira okwo bichi Eva nga atunda ennyumba milioni 10 nga akwata milioni 10 nga akola ki nga akwata milioni 8 nga agenda mu banka nga asindikira omuyayi nkeera nga mbulookinga Allah okitegeera nga mbulookinga Eva nga akitegeera nti omusajja alabika amazibye yasooka kitegeera nti amubbye watondezo nnaku nga 3 nga bagayita responding enamba teziriiko biki ngagala kumanya bambi esente zaatuuse omusajja nga blockinga Evelyn Lagu ku simu fini agabana enkoze ntya yuko yasigaza milioni 20 milioni 20 nagamba kati awo wona bikola tewaliwo omuntu akimanyi naddala bayimbi banne batono abali bamanyi program nga bwe yatambula batono nyumba okona sente ziragawa abatono nnyo abamanyi bayinza kuba bafaida ndawe sawa baliko nga bakimanyi ne bamugamba ne batamuwa ku magezi kasatunda kishe ate mukazi ali mulavu kizibu nnyo muwa amagezi ekyo naawe okimanyi naye asigaza milioni abiri akata milioni ezo 2 ng'ajjako milioni 10 ng'ajja apangisa wano waggulu wano ku Salama Road awo kukyambuka kujja live ng'apangisa tuba tuli ekapeeke waliwo guy bamita DJ erika lerabidde ali awo Matugga ng'ategeka show nze nali MC by then nali nkyakola ku radio ku Lusuubi ngamba soja mubeerewo ka show kange kali kapeeke eno biki katulina abayimbi bangi ba Chris Jones Bashira Sichanzi bana bali bangi kati ku sheyo Evelyn obuzibu bwatandikira era we yakola pusingira naye ekyamukola pusingizo okimanyi bamukubira essimu namugamba we wazze ennyumba eringa muzikiti bakubye Evelyn nga akola pusinga simanya ndi yamukubira ssimu naye essimu zaava ku mikwano gye gyatambula najo oba naibabe bakubye yali aguze ebintu jukira ofunya apartment nyumba nnungi mitwalo 8 biki okitegeera bamubba bana obulamu abo bwa Evelyn bwatandikira okutabuka nazini nabine ebirwadde ebyala okujja okola ki yonna awo atandeko ka stress kali akekinana bamubye atenkanye okitegeera kati za milioni 10 ziyasigazaako yuke ziyasigaza milioni 2 10 aziguzemu apangisizaako ennyumba biki okitegeera kati ziri 10 ezasigala aguzemu emmotoka yagula emmotoka Love 4 single door yali ya bbulu ojjukira nga gyatambuliramu wonna munnange obulamu bwa Eva Butonga bujja butandika okucankala naawe butompolampola okitegeera naye nga bino byonna tubyogera tetumusalira musango kubanga olwedde sister waffe yafudde kati sula kyembuuza obulamu bonna bubaddewo ne mukulala ne muki oli omusajja teyakomawo eyamubba sente milioni 8 teyakomawo yamubulookinga buli wamu yamubulookinga nakati n'okususa n'olunaku olwaleero teyakomawo kala leero n'omukisa omubi nti ebintu ebimu bijja abantu abamu ne batayagala kusaasira tiosente bwe yasigaza nga yeeyiye aguzeeko akamotoka awo we yafunira omu gwesagala kwogera linnya wano ate naye era naye n'amupepeta obusigaddewo olwalina kala bufune buno obusente obulala obusente obusigaddewo milioni nga 6-7 awo we butyo okitegeera jukira ebintu amaze okubijja mu nnyumba y'ekitende abitadde wano kujja live babibbye byonna kuva ku ntebe ennyumba bagireka eringa muzikiti kati awo yekwatakwata asigazza obusente bwasigazza afuna ennyumba endala omakindye muno afunye omuvubuka oyo omulala naye ate naye n'amuyisa bubi obusente bwe naabo mutwalako biki yefudda mu managinga n'ebirala so kati zino endwadde zonna nezituuka kwe kutuuka Evelyn okufa kwe kumuziika ekalungu olunaku kitalo nnyo kitalo ddala ekya Evelyn Love wuumula mirembe sister byonna naffe tutugenda kujja eyo just ekitwawula nti akadde kokakoka wannumye nnyo ng'omuntu wadde walumya abantu bangi ne wadde olina Love eyaddala
bw'oba omuntu omwagala omulaga nti omwagala, bw'ate omwagala oyogera nti omwagala. Naye njagala twogere ku kintu kya Bajjo kyayogedde, nakirabye nga kikulu nnyo. Yagambye ekyoyo. Bajjo natera kwogera nnyo bintu biri awo bya makulu, ayogera nnyo ebintu, naye sometimes Bajjo abanga aliko mwoyo n'ayogera ekintu nga kituufu kyekyo. Yagambye ekintu nti abantu mudda wano ne mweyogeza mugenda kuyamba omwana wa Evelyn Lagu, nga abayogera ku kufa kwa Katolubwama nti mugenda kuyamba abaana ba Katolubwama, nakati temuwangayo wadde 10. Kiki basajja mmwe n'abakazi mmwe baserebu ne bahonorables n'abantu ab'enjawulo mu biti byammwe ekibayimiriza ku bafu ne mukwata omuzindalo loga ngenda kuyamba gundi, ngenda kuwa gundi ekintu nja musomesa ono omwana ngenda mupitwala wano, naye ekituufu omuntu kasatu mala omuziika temuddamu wadde okola ki okulabikako n'amasimu ne muba blockinga. Bajjo wate yayogedde era nga nze nakirabye nti kituufu kubanga sikyosose kiwulira ku Bajjo yekka, nakiwulirako ko ne kuona lebo nsereko yali ayogera waliwo ebintu amabega waawo waliwo Sage yaliwo naye abantu abeeyame wa Katolubwama nga yensereko yayamba oshegere yayamba Katolubwama n'akola kyakoze nga y'omuntu najjukira ye yali MC nga yakubiriza omukolo naye abantu abeeyama nga tebaddangamu kuyamba baana ba Katolubwama. Ekimu ekyabadde wa Evelyn Lagu Bajjo kwe kuvayo n'agamba nti ekituufu kiri nti basajja mmwe n'abakazi mmwe kiki ekibeeyamisa mu maaso g'abantu olw'okuba mwagala babawaane mwagala babatenda obugagga, naye ng'ekituufu kiri nti omwana kasatu mumala okuzika Evelyn Lagu temugenda kuddamu wadde okwogera ekigambo n'ekimu. Kale kaakati ensonga eyo gira Bajjo yogedde wano waffe mu Buganda twagala nnyo oba nkyogere ntya, naye ensonga ya Bajjo gyayogedde ekyo kintu Bajjaze akyogera ate nga kituufu nti wano woofa nsooka kirabira ku muganda waffe Masege Emma bwe yafa, DJ Emma bava nagamba tugenda kuyamba DJ Emma badde w'amaanyi, tugenda kuyamba abaana be okitegeera. Naye nsanga nkubuulira state abaana ba Emma gye balimu olwaleero si nnungi, tesanyusa okusinziza nga we baali taata waabwe waali. Kyekimu ku baana saagala kubira nnyo ku famire ya Honorable Katolubwama kubanga bo taata waabwe kale yali abategekedde era waliwo bantu bangi abava ne bagamba tugenda kutambula ne Namwandu tuzimbe theatre, abadde ayagala nnyo theatre biki tuzimbe biki tuddemu ne TV tugiyemuse biki n'ebirala bingi nnyo. Yali akoze kampani esogola walagi nga bagiyita sigirabidde Namwandu wali jema Katolubwama ng'akoze kampani eyo ng'esogola omwenge baguyita batya Zoliga wine buliwo anti nga umanyi nti omuntu waafa buli kimu kisaanawo, naye kati abantu abasinga bayama tugenda bikola buli kimu. Naye sula olaba guno omuzannyo Ceasefire olaba gwalimu emivuyo Katolubwama bwe yaguvaamu kubanga yali one of main actors okitegeera, naye bwe yavaamu bwati n'afa omuzannyo gwalimu emivuyo ku Serena. Bakubulira emivuyo egyali ku Serena ku muzannyo ogwo wallahi toyinza kukkiriza nti bintu biri mu Uganda. Anti omanyi lwaki omuzannyo ogwo gwalimu emivuyo? Esookera ddala bava ku script y'omugenzi yeyayina script y'omugenzi ye yali agenda kuzannya ku bintu bannayuganda baddemu okwagalana mukwano ogwo Ceasefire. Oyina omuntu gw'oyomba naye mutabagane tuli ba Luganda Ceasefire okitegeera. Kati nga ye tayagala nnyo okuteekamu bano icon abaludde mu industry out of which Katolubwama bwe yafa ekintu ne bakyezza abamu besaagala tugere mannya wano nemugendamu abantu bali abaludde mu industry gwo ne bagufuula nti gwabwe. Tuvula abamu bannakatemba bavaayo okwogera ku nsonga eyo bali bano bannakatemba abato bagamba Katolubwama tubalinga tukola rehearsals nga tukola ne Uncle Kato nga tumanyi era tuli buli omu nga ayina script ye, lwaki mukyusa omuzannyo ng'ebulayo weeks 2 okitegeera. Era abantu bonna abagenda ku Serena ogw'omuzannyo teri yagwogerako nti oba gwanyumye oba gwoli weeguti byali byakyuse dda buli esooka baatuka ku stage nga buli omu ayagala alage nti w'amaanyi yakulira theatre mu Uganda, yatandika emizannyo mu Uganda, yayogera ne Museveni, yayogera ne Salim Saleh, yayina connection oba okitegeera. Soka abantu bonna baali b'amaanyi nnyo be bakwatidde theatre wano mu Uganda. Kati buli omu ng'ayagala alaga amaanyi
okitegera kati buli omu nga obali ba conducting ezo rehearsals omuntu ayinza n'omukana mugamba tulina rehearsals ku ssaawa 10 naganja kuba mu office naye mujja kubimpereza ku WhatsApp ntunulemu ndabe nga ye alaga nti wamaanyi nnyo takyayinza kubeera mu ezo rehearsals asobola okukola buli kimu so nga ate bali abaana katulwa mu yali atendesa abato bashamimu abo ba Maulana and ba Rain abo Rain Musoyisoyi n'abalala abana generation ya katulwa mu byala byayagala bazanyo omuzannyo ogwo mu generation eriwo sizi fire baba temako yoze wansi omuzannyo bagufuula nti gwa ba legends abaludde mu theater ensonga lwaki gwalimu emivuyo mingi oba okitegeera bakyusa script y'omugenzi naye ekyo tekikugaana kutereera singa abantu bali beetegese bulungi okitegeera omuzannyo gwe singa baguzannya bulungi gwe gwandibadde n'okutuusa n'olunaku olwaleero nga gukyayogerwako otegeera omuzannyo bannakatemba gwe baazannya gwe bayita oba kigenyagenya ogwali gwegatiddwamu bannakatemba bonna oba baguyita kigenyagenya baguyita tigwayogerako n'okutuusa n'olunaku olwaleero oyogera kigenyagenya oba nga tewalaba kigenyagenya ng'oli Munnayuganda simanyi olabika obeerako ekikyamu naye we gwava mu Sente ne bajjako amutala g'omusenena bulu we gwakoma ku radio tegwawulira ku TV teri yakyogerako mu mawulire teri yakikavalinga kwegamba bo baayagala ndowooza oba kufunamu kasente simanyi naye ng'ate olwedde gwali musasule buli kimu kyali kisasuliddwa Big Brother Uganda Flex Media kubanga betuyina naye abantu baffe ate of course tukiza nti be baludde mu business eno eya entertainment ey'emizannyo kale twagala okwebaza abantu ab'enjawulo naddala nga Bazubairi family ababaddewo babeereddewo nnyo Evelyn Lagu twagala okwebaza Fred mutabani we twagala okwebaza abayimbi nga Diana Spicy by the way ne president naye waliwo besalabyeko nga ate baali basula bonna mu apartment e Buziga nga tebannaba kwawukana Diana Nalubega Nalubega bataliimu Nalubega bali South Africa Nalubega si mutabani wa Wuuno omukulu azanya emizannyo and Charles James no Rosias Matovu Joy simanyi mutabani we nenga bali oba muwala we nenga of course ngabinga bali basula naye nagenda ko Evelyn Lagu nga akyasula ne Buziga mu apartment nga bawula bisenge ne Diana Nalubega ne yayimba akayimba ke bakayita bata akayimba ke Diana Nalubega kali kamaanyi ninga bawula bisenge Eva Asuleno Diana Nalubega Asuleno naye nawule omanyiza buli kintu kyogera nga bwe kiri nawule ati baali bakyankala namuko bayensonga lwaki Diana Nalubega bati yazise wabiki nenga womanyi munaye omuntu afudda nti ebyo tebabasinga tebabikola ebyo naye wabanga yabadde bize wabati yabadde mu Uganda nzo bati yabadde naye ne bazanyo Faida Ndawusi yebale nnyo okubeererawo yabaddewo nnyo oyo omukyala ku bantu si muyimbi naye abeererawo banne abeererawo banne Faida Ndawusi mulaba nnyo asoka kumulaba mwani awo wabaawo ennaku wabaawo essanyu ayina ebintu abeerawo nnyo Faida Ndawusi ate nga si muyimbi just muzanyi wa firimu Jim Ike yamwagalako Ndawusi n'akaaba amaziga nga ayagala bakyagala ne Ndawusi abo tebasobola kwekyawo tebakulimba naye omanyi nti olina olugambo linga mukazi nyinza olugambo lwe lunsasuza tebasobola era Ndawusi teri mukazi ayinza kumusobola wano mu Uganda kujja ku Faida Ndawusi teri ne Faida teri musajja ayinza kumusobola wano mu Uganda ozalaki mu Nigeria yamulemwa Ndawusi oyo Ndawusi yakolanga milioni katugeze mu wiki yakola milioni 10 kusimba awo nenga akwata omwenda n'agutwalira Farida ate nga agenda afukamidde Farida sente zizi wakitegeera kati I'm telling you abakimanyi bakimanyi okitegeera nga Ndawusi nga afuna sente zonna nga wazifunye omulimu segalala nga zonna nga wazimuwa omwezi wa milioni 3 wa 2 nga wazikwata mami here is the money naye tulaba nti kati ebyo bikolebwa nnyo abasajja kubanga Ndawusi bali bamuloga ani yali yamuloga Faida Ndawusi yali yaloga Ndawusi oyo Ndawusi nawe sabuufa omumanyi nga ye muntu ateeguya sabuufa Ndawusi neegula ikata omumanyi womanyi Ndawusi nga muzibu nnyo n'okumutukako obutuusi Ndawusi nga omukwata awo atakuwadde ku mirembe giri egya radio nga zikyali z'amaanyi nnyo mu Uganda wano Ndawusi nga olinawo omukwata awo atakuwadde nenga Farida Ndawusi yamufukamiza
nja kunyumiza olumu kye yakola. Webale nnyo webalire ddala naye nga kitalo nnyo story ne badde ya Evelyn Love munaffe w'omula mirembe era nga banange musonyiwe waliwo ebitagenze bulungi kubanga tetulowooza nti bino byonna byatambudde bulungi. Vegas ali atya ebitagenze bulungi banange mubasonyiwe. Vegas gyali mpozi Vegas abadde omu ku baganzi ba Evelyn Semwandu kiki ng'otidde nziraga atontya Vegas Semwandu kati Semwandu ex Semwandu kale bali bayawukana anti kye ngambye ex Semwandu naye yali mukwano gwe yamupepeta sendo mwezi yali ako Evelyn Lagu oyo nga Vegas promoter choka mukazi wa Vegas ono gwe mmanyi webakuli yo waffe Suna Suna yawa Suna Sozi yo Suna Steven Vegas promoter Sente yali ako Evelyn Lagu omugenzi ozimanyi kati ngazi mujja kati anti nga we kugambe nga Steve yakola we South Africa manyi Eva yayinamu obuzibu nti ye waayagala awa naye kya Vegas sakiwulirako alidde sente subhanallah genda obuuze sente ze twasonda ku papazi ez'okugenda okujjanja ezo zasooka $3 Vegas yazikwata nagulamu protein nakwera nze nkubuuza bwe buuzaako abamanyi sente ze twasonda okugenda Turkey Butuluuki ogula ensigo ya Evelyn Lagu alyoka akomewo nga bamugamba nti wetaaga dialysis tebakyasobola kukola kidney transplant Sente Vegas yali akutte akasawo waba kiwakana aveeyo agambe nti muwaayira nja kwetonda waga nti muwaayira nja kwetonda katubasibulire wano mwebale nnyo mwebale ddala mukulikira abagenze wa Kalungu abagenze mubaka Sewungu womubaka Sewungu namulabye ababaka babaddeyo bannabyabufuzi babaddeyo manager Solo anti kati yafuka MP kati mubaka MP Solomon Kayemba Hildeman Dr. Hildeman wabaddeyo Anani Sewanyana ne mubaka wa Kalungu East yani oyo na Sewungu wabaddeyo nani awo mulala betwalabyeko abo abayimbi tebaziise Bobby yandize naye Bobby ali Canada mwamutanda Bobby awo yabadde ajjabuzi kuba Bobby omu ku bayimbi bagani bamulaba abayimbi andi kyekyo nagamba abayimbi tebaziise abayimbi banaku tebalina sente z'amafuta abayimbi sula tebaziise naye kasaba abadde ebujuuko baasuzeeyo ne bayimba n'okuyimba ekyo nekimala emitwalo 2 okuva e Kampala mpaka Kalungu walabye no TikTok asefko kye yakoze kusiibula yabadde agala kugwa mu ntaana Safu mpoza alimu anayo abamu bakola katemba mu bitu TikTok ndoza content tumwogerako nnyo tumuyiteko oyo muleke muveeko n'abayimbi tebaziise ekyo tebaziika abayimbi abasinga tebaziika ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Sentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwe Katwe okumpi ne Dayali bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai, Menyechi, Ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku namba eno 0779 28 15 78 fe banno aba sonezi kapeti walodi fe tuliko.